ezenjawulo ku media platforms ezenjawulo so mwebale nnyo abali mu kutugoberera nange kantu ali mu kisa guno okubategeeza nti enteekateeka eno tugijjako akawuwo olwaleero era nsaba mwenna bali wano mukikubireko mu ngalo ez'amaanyi. Enteekateeka ya Chris Evanz eno eya Another Love bikalubye egenda kubaamu shows 8 ez'enjawulo. Tugenda kubanga tugijjako akawuwo 29 omwezi guno gwennyini ogwa October. Naye ng'eno y'ey'omwaka guno 2022 tugenda kugizinga ng'erimu ndowooza tugenda kugikoleramu mu bunene bwa concerts 3 ez'enjawulo olw'ensonga nti 2022 tetwalina concert olwamwenna bye mumanyi, 2021 tetwalina concert for the same reasons. So this time around 2022 tuzze nga twagala kuba nazaako ennaku eri yonna gye twava. So kyova olaba tugasse n'amannya ga nnyimba 2 Another Love bikoze eki bikalubye. So tugenda kutandika wali ku Freedom City 29 wali najja nankumbi. Then inaku z'omwezi 30 tuserengete e Masaka. Tugenda kubeera ku Maria Flow. Then ng'ennaku z'omwezi 4 November tugenda kubeera ku Nana Gardens Erukaya mumanyi wera Masaka Road still. Then nga 5 November tugenda kubeera Mitiana wali ku Sama bayitawo Mitiana ku Gombola. Then nga 6 tugenda kubeera ku Sama Gardens Mukono. Tujja genda 11 tugende ku First Hotel Matuga. Then tugenda 12 Enkeera tugende Embarara ku Ajip Motel. Then 13 November tujja kubeera Ibanda mu paaka. So njagala mukkirize nga sinaba kweyongerayo nina abantu bange ab'enjawulo be nayise nabo ku brands ez'enjawulo. Nina muganda wange Jonathan Mugudwa Jackstar abeeko kyagamba kubanga ba sponsors baffe aba Arapex Style Adhesive nabo tutambudde nabo era be main sponsors mu kintu kino. So Jackstar osobola okubaako kyotugamba mu bigambo kimu bibiri tufune omuyimbi. Tukola seminti asiba tiles. So tuli basanyufu okuba nti we are part of Another Love bikalubye concert ya muganda waffe Chris Evanz. Oba oli awo oyinza okutubuuza lwaki twasazeewo okuinvestinga ssente mu show eno okukisponsoringa, era Chris Evanz ne management we yatutuukirira twaddukirawo okubeera part of it because of the caliber of the artist he is. Ye muyimbi alina clear name ate nga ayimba. Twalabye wano concert ezimu nga abantu bafulatinga ku concert kitegeeza endongo si nyangu oli ku show ne kibaawo. So Chris Evanz is one of those people who will deliver at any day. Atenge nyimba siza kwegayirira nyimba zezo. Bikalubye has been a big song. Another Lover is a big song. Ne nyimba endala nyingi nnyo ezigenda okubanga tunyumirwa. So n'olw'ensonga eyo nga Arapex Style Adhesive twabadde tuli basanyufu okubeera part era okutwongera okuba nti tujja kupushinga enteekateeka eno paka to the last show. Tuyita buyisi bannayuganda abatuwagira abatwagala mujje tuwagire Chris Evanz. Kyasanyu nnyo nti bannayuganda muze muwagire endongo ku mulundi guno ate mujje muwagire omuyimbi waffe Chris Evanz. Neyanziza nnyo neyanzege. Weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzeege mu nteekateeka eno. Tulina omutesiteso ku ntikko ye Abitex Promotions. Of course oyo mukimanyi omu ku ba legends wano mu nsonga y'okuteekateeka events ennene bwe ziti era ne kino yakirimu. Ku ssaawa eno ladies and gentlemen njagala awatali kutwala kadde konna mbawo omuyimbi kennyini nnyini kabwejumbira senkulu mu mukolo guno Chris Evanz Kaweesi ow'enki ow'Ennyondo wa Nnyondo. Omwana ono n'Ennyondo era kati ndowooza tugera mutuuma ave muntu ayingire empologoma afuuke Kayondo. Chris Evanz Kaweesi baako kyotugamba ku nteekateeka eno. Wandeka nga onosulayo ndeka got another lover manya nako wanze sirida. Abantu bange abalungi njagala okubaaniriza bannamawulire abagenyi bange mwenna abazze okulaba nti mulaba ekigenda mu maaso olwaleero. Ensonga enkulu eriwo ya Freedom City 29 October ngenda bantongoza oluyimba Another Lover bikalubye. Nyimba tuzigasse 2 weewawo nga tulina ennyimba endala nnyingi. Omanyi ebbanga eryo lyonna mbadde sikola concert myaka kumpi 3 since we nava ku obligato. Ku luno olw'okuba nti amaanyi gabadde geeyongeddeko n'ensalawo ngende ku mu kifo ekinene ate nga weewaawo naliwoko. So sirina byafaayo byenzize kumenyawo kubanga byonna mbadde amazima mbikoze. Eno show ndowooza eyinza bba ya 6 oba 7. Eno ya 6. So ndaba nti Katonda abadde ambedde nennammwe ab'amawulire mwebale kumbeereramu okuba nti mumpromotinze okutuuka ku kino kuba ffe tuyimba naye ate mwena mu bitundu eri abantu n'okwebaza Katonda okuba nga mpadde ekisa kuba bangi bayimbye naye ate n'atabitundisa mu bantu kubanga eddoboozi lyo oba nalyo naye ate Katonda yasalawo
kati gwe kankutunde mu bantu gwe kankuleke n'olwekyo nebaza Katonda olwekyo kyembasaba baganda bange abali eyo abandaba mujje ku Saturday lugenda bba lwa 6 usually show zibirawo lwa 5 naye eno yegenda bba lwa 6 Saturday 29 October beerawo ku Freedom City ate wagire ku Evanz Kawesi show egenda kukwata fire buli muyimbi gwe nayimba na okutwaliza awamu sente bwe tuzikola linda kwa 29 October Okitoba yani Okitoba muyimbi omuyimbi Okitoba agenda kubeera yaifani muzukulu wa Luzungu omuyimbi Okitoba yani Golola ekamba nnyonnyole Golola ennaku z'omwezi 29 Okitoba abaye mwami abaye sirika ennaku z'omwezi 29 gamba ennaku z'omwezi 29 ennaku z'omwezi 29 zezo yogera 29 ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa mutunda gwe ennaku z'omwezi 29 seba 29 omwezi ogwa mutunda kino kiki gwendako ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa mutunda 2022 tugenda kubeera ku Freedom City Okitoba mukazi naye Golola kakazi kino kiki kyonkwasizza toyogeda bagamba mwezi gwa mutunda si Okitoba era muzukulu wa Luzungu jajjawo wamuwadde invitation nga ennaku z'omwezi kati ate Enyondo yayogera Oluzungu kasita oyogera Oluzungu ngeze okuwulira Okitoba ayina ekitengo twogere ebintu ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa mutunda tugenda kubeera ku Freedom City mutunda ati kyekyo kyenkugamba Okitoba leta kati kyekiseera omwezi baguyita mutunda baguyita batya muzukulu wa Luzungu mutunda ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa mutunda tugenda kubeera ku Freedom City kandeeta obuugi bikomyawo tugende muzukulu wa Luzungu omwezi gwa mutunda ennaku z'omwezi 29 ngenda kubeera ate ngenda kulwana omwezi gwa mutunda kigenda kubeera kikali gwe bayita ogw'ekkumi omwezi gwa mutunda gwe bayita ogw'ekumeka ng'ennaku z'omwezi 29 egenda kubeera Saturday nyinza okulirayo Luzungu nesooka ngamba Okitoba muyimbi kubanga mu Uganda wano abayimbi mbamanyi siwulirangayo muyimbi gubayita Okitoba nyinza okulira Okitoba kakati nengamba ate nyinza okulira mugweko 10 ne mukabe tekisoboka baguyita mutunda baguyitani ne kusaiva ono muzukulu wa Luzungu musajja wafumba era newunyisa nnyo okuwulira nga mpulira naye mwana kwejagala otukuba obuzi ngenda kubeerayo neviira Okitoba naye nga mubayimbi sinalabayo ku posita obayita Okitoba lunaku olwo nze ngenda kujja amazima lageti I'm not a joking subject babuuzeko ate ngenda kubawa tiketi kubanga leero nina olulwa kati ngenda kutandika nga abantu bawane ku tiketi za 29 omwezi ogwa mutunda ku Freedom City bajje bawa omwezi guno ekigambo kizibu ekyo nze njagala kitegeera batono yenze muzukulu wa Luzungu muzukulu wa Magonda Erwanga nsebuka mu mutuba gwa Kigumba emububwe yenze Golola Lwa Luzungu era nga yenze nkulembera olunyiri lwa Kyankeera kati ate gwe muzukulu wa Luzungu kyekino ekise tebikwogera Luzungu tomanyi bwe bwepulira Oluzungu nyina n'engamba sisi kwa sisi kiki lwaki Oluzungu lukunyiiza nnyo tolumanyi bumanyi omuyimbi mutuno era tumwetaagamu katono
leka kati 10 n'avaayo amawulire gonna abaagawambi kati baali bagenda kuva ku lonchi yange ya freedom city nga 29 badde mu kwanjula kwa Lwasa nenkubira Lwasa ne mukaa Lwasa jawo omukolo guno kubanga ogenda kubuutikira ki lonchi yange ya 29 ogw'ekkumi n'agaana n'agenda mu maaso ngera bw'omanya abagagga Katonda n'annyamba ekiwala ne kibuuka mu ssanda ne kikola ki nekyekyanga ne ŋŋamba yi mukama nga talya mandaazi ekibanga ekiwala kyekyanze lonchi yange begenda kuyitawo nga buli muntu agifuddeko buli wamawulire abeerawo tewagenda kuba kibeera mu kibuga mu Kampala wano nedda waliwo omuntu abeera nga bw'omanya alina ssente kitegeera alina ssente ate alina n'erinnya kitegeera kati yandisasudde ab'amawulire ne babuutikira lonchi yange so nasanyusa nnyo nga Vanessa abuuse mu ssanda weewaawo kirumamu kimenyamu omutima akusaidiye naye ate nze newange mu bizinensi kiba kinkolera nga Vanessa yakoze ki yekyanze abasinga balowooza nti oli musanyufu kakuba oli musajja mukulu ebyo ebyalavu byakugwa kukono anedde eno bizinensi kati Abitex atadde mu sheno sente mpitirivu ng'ogenda ova eri ogibuutikira olw'okuba gwewasiza kitegeera so muzeeyi Lwasa namukubira ate singa saamukubira yandigambye nti kale naye namuyonjola nga musajja mukazi nemugamu naye lonchi tugitadde musere togibuutikira so okukyalako okubadde naye mukwanjula waliko kubadde kukwatagana neddeeti saamagezi gempa Lwasa jangu agule table ku freedom city nga 29 weyagale oyinza n'okupanga waawo omuwala omulala gwojja naye tupanga emikolo kuba bw'ogipanga making sure ofuna ddeeti etali ya 29 wano wewali omulamwa gw'amaanyi Chris Evanz njagala kubuuza kiri ku stage saawa nga 11 kitundu waffe twagala shetandika emisana kitegeera kyekisinga obukulu waliwo abayimbi abamu abeekwasa mu kibuli kya lutalo nti bandi gye bakola ebyebivulo by'abayimbi abalala sibimanyi sibinabo yabakubira engeri embi tusuubire nti omwo temubeeremu kwekwasa bwekuto ku sayidi y'abayimbi kwogera ku bivulo by'abantu twogera ku bandi temanyi ewange sho egenda kuba amaanyi nnyo bayimbi abatakoze rehearsal